okuva ku dduuka bwoti ositula omanyi kyo tutte sabbuuni kubanga abazitowa oba owulira mukaveera ng'ogenda wakoza balina tos obunga naye munange wakunyika wakoza naye ngoye balina prestige yenyininyini gwosiga ku mugaati omusajja butasyaje balina sabbuuni anaaba gwe bayita owa lanzo ye anaaba bunaabi lola ekibiriiti kiri kyoyogeddeko ekyenjawulo ekyo kiyina soriyo nti noba okisuula mu mazzi bwe kivaamu tekiyina buzibu sigala kigenda mu maaso n'okubeera nga kitambula wange bwebulidde bino bizze waliwo amawulire agatambula nga tegawoomya nakabululu tukyali kumbu naye ffe katugabawe waliwo agatambula nga tegawoomya nakabululu mutabani wa Nadduli gwe baakwatako mu kkomera ne bamuteekayo ne bamuleeta nga ajjako ng'ojja oyo gw'olengera ku screen yandiba ng'avudde mu bulamu galaga nti mbu kati nawe kola okunoonyereza okukosaeyo agayina kugamba agayina enyininyini sirika ku 0772 48 15 93 alina amatuufu ddala tuyinza okuba ffe tunatereza kati gwe nga wooli awo nyini ku siini sindika ku 0772 48 15 93 simu yaffeeyo era ne social media eri wano egenda mu maaso n'okubeera ng'etulaga peegi yaffe eri eyabukedde etugambira ddala bulungi nnyo nti bamuyita Jakana Nadduli asangiddwa mu makaage ng'afudde kakati tuwe ali ku siini weereza kati otuwire ekigenda mu maaso naye tukyakola kati omulemu muntu wange atudde tubasaasira abali mu mbeera eyate bannaffe abalala katukomewo kakaawa mu kyenkya nga tukusiddwako Prestige Magellan kakaawa kalungi akasesako kale tusaasire emikwano gyaffe Abagalaxy bafiiridde mukama waabwe abadde pioneer y'omu ku basajja abatandika radio omwami yafiiridde ku Northern Bypass ate doola waliwo ebintu ebijja mu Uganda muno manyi abantu abavuga benzi abo balwa miti abo batera okuŋŋamba mbu benzi esibirawo benzi simanya temala gatta benzi mweyabadde mukama Katonda n'amusa agenda kukomawo kuwummulamu njabbi muwagenda manyi tubalina ennyama eya soya ennyama nga ya soya bagiina abo abasajja tebayita emmere kitegeeza nti kati baliwaga nti tebalya nnyama babakolako kitegeeza oba oli ennyama nga ate ennamu mu butuufu bwayo balina emigati gya soya ekyo badde okimanyi badde sikimanyi olaba nga sito yasesako yingira okebere balina ebintu bingi nnyo ayinza okuba kati bagasseeko nebyesimanyi kati beeyune bajja obulamu bujja kugenda mu maaso okubanga butambula ate jjukira nti twetagala nnyo ebintu ebiri nakyo kyomanyi nti ono soya mufunyeemu kino n'olya nga tewali kyeweeraliikirira begambye batya bagamba kino munange ono mukyala Ssenga era nga yakuza omwana wa mwannyina bambi anti omanyi ekimuyisa Ssenga bagamba nti Ssenga teyali mukazi yali badde taata Ssenga awo abeera kitaawo kakati bwatyo omunange yakuza omwana wa mwannyina naye omwana wa mwannyina amusitukiddemu asitukiddemu baze ekiki mu baawe agoma wano asitukidde mu baawe kati baawe ndowooza omanyi batera okufuna entondo ng'aswadde abamu ntose bonna yabuzeewo ewaka omusajja yadduse waka ategeera nnyo nze kyendaba Ssenga abeera omuntu omukulu Ssenga anti kati yali mu kizibu aleme kusikangana muguwana muwala we yetanyeze omusajja amute yetanyeze onakuba omugambo wayi nga todde waka tukira abantu nga baba batambudde ebbanga ddene bonna abantu nga bingi nnyo bibagatta oluusi balunda mbuzi zaabwe nga kuliko sente zooya bimanyi oluusi sente z'ekibiina okuggwayo oli alina okuleeta ebintu byabako ebyo bimanyi omukyala agenda n'azeewola naye ng'azeewoledde musajja kubajjukira abasajja ffe tebatuwola mu bibiina by'abakyala temuzza kati ebintu bya Africa mu bimanye bwe bitu ebiri nkyoli ne weyandyagadde okgenda tasobola wayinza okubaawo ekimusiba kakati agamba owayi taata w'abaana nga todda nti olina kumala kukkiriza nti ono munno no sense kakati sebo teesa teesa mpaje oba ogono osobolawo nze jola nze kyendaba nange sinza agenda ku saidi ya musajja naye nze kyendaba Ssenga ekintu akite kwata agenda kusobola kusikangana muguwane muwala we tebijja anti kati biri yakugambye bitegeke omuwala yale anti kati atona akola kimu nange dola bafune bwe otya bagenda okusasula okwebalansinga ekintu akite wati kigenda kujja omuwala ayinza obutavaayo omuwala yayinza obutakkiriza kuba kati abawala bano bamanya obuzibu babeera nabo ye bwagenda n'alowooza nti nno aganzizzaako omusajja aba amulabira ku levo y'emu kati tamulabira ku levo ya taata olw'okulabika nti byebba wa Ssengaawe naye kati Ssenga tasobola competinga aleke mwana muwala agende be balance ngene butya bagenda agendera akira amulabeko
amulabeko atya ati angamba agende amumuwe abeere naye ng'omuntu naye amulegeko bakuyita kulegako wegamba kyoyagala okugamba nti omuwala onayinza okulowooza nti olwo bba wa senga awo afunye nnyo kati oyagala senga agende ono abeere nga yamuyina mu ttaano omuwala amulabeko eneyisaayi oyinza okubalowooza ofunye nnyo kumba omulosi mwotuukidde ate muwala katukuwa amagezi nti omusajja oyo nga bwe yakusigudde n'akugatta ku sengaawo waliwo n'omulala era gwagenda okugenda maaso n'okubeera ng'asigula naye amukugatteko kati teweeyibaala kati munange mpaji okusinziira ku mugenzi gwe twogeddeko munaye mutabani wa Nadduli ate Robina andagire weeruweero agamba bituufu yafudde kiro ssaawa 7 musajja wattu Jakana Nadduli ye mutabani wa Nadduli Alhaji Nadduli tukusaasiddeko nnyo sayidi za weeruweero musajja bamutanze miliyoni 5 okweyimirira n'agenda n'asonda miliyoni 5 n'aziwaayo n'ajjayo mutabani we ng'ali ku miggo ulamusi bwangu nnyo atubasaasira naye kati enteesa nze kasookemu amagezi oyoyo basibo ne banya bavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala awo baali bamujja mu kkomera ayina ebigambo bye yagenda n'ayogera ku mikutu gino emitimbagano negirabika nti nno tegyawoomera abakulu ne bamukwata paka mu kkomera kati abo baali bamuleeta mu kkooti naye Alhaji Nadduli mulabika temumumanyi ye musajja oli yali agamba mbu ayina ekyama kye eky'omukasaka oba mumujjukira bulungi nnyo yali agamba ayina ekyama kye eky'omukasaka eruweero eyo gye baalwanira naye waffe Masaka nga gavumenti eno ejja mu buyinza kati oyo ye Nadduli oyo ye mutabani we bw'atyo bwagenze tukusaasidde nnyo mukama akugumye yalinga kisumulula nina kinawulirako naye sijja kyogera kireke naye nakiwulirako mukama agumye naye $1 okuviira kati omusajja oyo mulaba babadde bafuukanga balinganga baluganda ne Nadduli badde batula ku mmeeza ne basala bonnanga bagala ebyobufuzi omwana gumukwatagana naye mu bintu byoyagalanga naye abyagala abamu nno abakyaliwo kama Katonda amisaasire ekitalo nnyo bambi tukusaasira Alhaji Nadduli naye nga tugamba teesa naye nze nteesa yange eri bweti nzi kyeŋŋamba kiri bwekiti maama teweerega oyo amaze okuyiwa omuntu wakuyiwa nkubulireko mpaji togwa ddalo ebiseera ebisinga mukama abakubuusa abakugamba waayi mutte nkwongereyo ewalala kakati muleke ono omuwala muto ayingire mu mbeera z'ono gayi naye azirabe kubanga ebiseera ebisinga bye bakola babiddiŋŋana yandibiddamu era Innocent yaŋŋamba ekigambo kimu kye nakwata $1 omusiguze yenna kuba kati tukkirize nti kubano waliwo yasigudde omusiguze yenna omuwabuyo oyo gwasigudde bwe buvunaanyizibwa buli bwogambye n'amulozaako n'amuwulira ewaffe bagamba akiregeko akiregeko tufune ku bateesa abali esayidi zeeyo kye batugamba woyitamu tosembera TV yo 0 3 7 hello wadde mpuliddenga walayi yatera 0 3 7 hello munaffe yateeseza ku ssimu ngamba okusindika message 0772 8 15 9 yesimu yaffe kusindika message ya studio 0 3 7 era walayi walayi hey Patrick okay omuwulidde agambye nti beesiga nnyo abakyala beesiga nnyo babba baabwe naye ng'oluusi ate bamala ne babayitamu akenda kati awo embeera tera kubeera nyangu balina mukwano abakyala naturali batondebwa n'omukwano ali ku ssimu halo bw'oyitamu tosembera TV halo simu zirabika ziba kitimayi baleka ndowooza bakuba bali kumpi ne TV kale bokedde mwebale kutuweereza nze Izeman Lutalo Enzizi senga atakiriza oba omusajja atala
agambe tala abireke omusajja tala abatadda abireke ndoza agamba tadda kale oyo batadda abireke nagamba mwebale kuweereza nze Katongole Matia ali Kabundi Sembabule ejatulabira omukyalo oyo afune kubekika kibatuule munaye ensonga bazitemu ngabbo yebwatesa mwebale okutuweereza mwami Faridi ne mukyala Dora oyo mwami ngachi yakoze ekikambwe naye abasajja kiki agambe abasajja kiki kanjiddeko waliwo omulala yakasindika agambe abasajja kangende kumulala nja kuddira onagambye bwatayi mwasuze mutya bamikwano bannange abawala lwaki temuyiga naye empaawo atali kaaba naye teyeeyibala anytime ajjaga kaaba nze mama Makas emalaba mama Makas atesiza bwatyo kubeera nga jole side ze malaba mwenna abatwabira mu bitundu ebyenjawulo naddala ku borders ez'enjawulo abali emaraba abali egatuna omanyi nti abe Rwanda bo bayina enkola gye bakolamu bw'osala nodde ne Uganda oba Katuna bodde saidi za walingo onaatera crossing tuse Rwanda ne bayita egatuna kati abatulabira egatuna ne gatuna namwe tubaagala nnyo abali waffe mutukola ali ku border ng'onaatera okuyingira mu ggwanga erya Tanzania temwerabira nnyo waliwo abali ku border ya Uganda ne DRC olunaku lw'eggulo nagenza okulaba nga ababundabunda baleka badde mu nkambi obungi batongedde naye kale baba batongedde bakebere abantu abo nga bayingira ministry teyeerabira ekyo kikulu nnyo tetuganye mutima tugulina omunene ogwagaliza bayingire baga mulimu n'akasente kati challenge yabaddewo dola eryemu nti abaana bano naddala abava mu ggwanga ng'erya DRC jukira bo basoma Lufaransa okusingira ddala kati batuuka eno ng'ate eno tuli mu luzungu ebyensoma ne bigenda ne bitabuka mu mbeera etali nnungi nnyo naye obaoli yawo kubundabunda si kirungi nnyo akibi eberamberambi onagambye oyo mwami ngachi yakoze ekikambwe naye abasajja kiki kyetutakole byonna tubikoze tubimazeeyo omukyala musaba agume yeyongere okusaba Katonda amuyise mu mbeera eyo ekirala akimanyire ddala nti Katonda ye ayinza byonna nga kitalo ekyo mwami oyo afudde mwebale okutusabira leero amasanyalaze kwegali Julius buli ssaawa bambi abeerako sekibula bera Johannesburg yatwa mawulire geyo abe Johannesburg abali mu ggwanga lya South Africa Saimo omunene w'ekibuga Martin Ndijo Yosofati Seguya bonna bali eyo South Africa bazene Afrigo Band era ndowooza weekend eno mwabale bulungi nga bagenda maaso n'okubanga beeyagala muganda wange Mukabya Junior ali mu ggwanga lya South Africa mwebale kwanaganya nteekateeka n'ensonga nabo amasanyalaze gagende South Africa gagenda nnyo leka naawe nkola yaffe kulijjo tulowooza biri wano Uganda gagendera ddala shading n'erijeri agabatawanya aba supply na Uganda mukatwale adora masize mutya mwebale kuweereza nze mama Brandon ekitemu senga omusajja amulekere muwala we akusigala takugula akusigula takugula amulekere naye amulozeeko agenda amuwulire oyo omusajja ankugamba nti utagenda kukoma kwoyo era n'oyo muwala we agenda kujja nga akaaba era bw'akomawo nga akaaba senga ate yaniriza bwaniriza omuwala tomugoba kuba toyinza omugoba ne yeekola ekintu bwakomawo nga akaaba dola mwanirize kubanga kati ajja kuba talina kyanyega ajja kumanya nti abasajja bonna be bamu ebintu byogera gobikola mpaji kugamba biri byuma byebikola ebyo tugambe abakazi babeera ne laavu n'ekisa Katonda alina enkola gye yakola abakazi nga abakozi balina ekisa kingi nnyo okitegeera bateekamu kyembambasa sente era sente bazifuna kati tababeera nga bali bwato zifuna okusinziira ku mbeera alina okufuna sente yoyakolera byoyagala naye tasobola ate buta kugaana kukola ate n'asigala ng'akusaba sente wetunamalira nga ntegedde mpaji byoyagala naawe sirajja ayagala ki mugumu omusobola mugumunyo naye nga tukyali ku kyenkya twebaza entesa yammwe yongere kusindika obubaka bunafu ayagala okutesa naffe enamba kusindika eri 0772 48 15 era nga tuba tuwumulamu mpaji katono nnyo ate ne tukomawo tugenda mu international news. Kakaawa mu kyenkya nga tutuusiddwako Prestige Magellan. Kakaawa kalungi akasesako.
kale nga tugenda mu international news twagala munaffe ate tukuliseyo tukulingizaako eno neeri gyotatuuka ne gyotuuka ffe nga tugaba naffe katukole kyetusobola kale tugenze ku muvubuka omuvubuka mpaji bamuyita Rico Survey Rico omulengerawo ku TV yoyo omusajja muvubuka muto omuvubuka mulungi bwatyo yali mu Big Brother omulundi ogwokusatu Big Brother Niger 3 mvubuka oyo mabekakaawo Mungu yamujula mulamu bw'enseno yafiira mu kabenje naye babalete banamuziika naye katwitogeera omusajja mbamuziise Abanigeria bakabye omwana waabwe Rico oyo yasoma mateeka Rico okuyingira mu Big Brother yagamba yayingidde nga ayagala kazini we kizibwewe awone ekirwadde kya autism ekirwadde kya autism omuntu abeerawo nga buli ssaawa nga nyenye omutwe nga nyenye omutategerekeka kati nga ye bwe yayingira bambuuza ononye eki agamba ssente kasitanzifuna nina kizibwewa nga alina ebizibu bulwadde obwo singa asobola obboona akasente ako yakafuna kenteekayo bamuziise Abanigeria bakabye Rico oyo yazaalibwa n'abaana yazaalibwa mu famire erimu abaana 7 era nga obudde ne bugendera eri aina atuuka eno naye n'akola kyaloota obuloosi okukola kubanga tebamusupportinga mu kyaloota gego amawulire agavudde eside eyo abantu bali mukaba alina girlfriend wamuyita Carol yali amugambye ntogenda yamugamba oba obudde bugenze sulayo naye teyawulira yafuba kudda bwakyo mu kiro mukama namuyita agwa kabenje kitalo nnyo kitalo ddala sibyangu ebyensi bwe bityo mukama ye bwatyo obadde mugakufa mbadde mugakufa nange tandikire mugokufa naye katandikire mugokufa ate tunagamba ki nga tuvuddekaawo ku mawulire g'abaserebu bamwe katugende ku mawulire atagali mu ggwanga erya Russia ekiri mu ggwanga erya Russia nga bw'omanyi nti okulwanagana kukyagenda maaso n'okubeera nga kutambula wakati w'eggwanga erya Russia ate kw'oteeka abakulu bano aba Ukraine wetwogerera nga gavumenti ya Russia evuddeyo n'etegeeza bannansi abali mu kabuga ke bayita aka Kenyoston ne babagamba nti muveeyo mu bwangu ddala nga ekizimba tekinagenda maaso n'okubeera nga kisamba ddagala jjukira nti emitwalo 2.5 bo bamaze okubeera nga balusulamu akaba oba bamaze okugenda maaso n'okubeera nga bafa nga okulwanagana kukyagenda maaso n'okubeerawo wakati w'eggwanga erya Russia ate kw'oteeka ne Ukraine era nga bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti abafu bayinza okunukkiriza emitwalo 6 senga abantu tebagenda maaso n'okubeera nti nno beetegula ekibuga ekyo okusinziira ku Russia Education Minister omukulu gwe bayita Shogi muganda wange Kostov avuddeyo n'ategeeza ku katambi kaweereza ku mukutu ogwa Telegram ng'agamba nti bannansi bamaze okugenda maaso n'okubanga bategeezebwa ku nsonga zino ez'okulabika nti nno baabulira ekibuga ekyo ate bagende mu kibuga ekirala nga Russia bwekola enteekateeka okuzza embeera mu nnomo era tubadde tukyaliko mu ggwanga erya Russia Russia ne bagenda mu maaso n'okulabika nti nno abawaabidde aba Ukraine mu kakiiko ak'ensi yonna oba mu NATO abawaabyeyo nga bagamba nti Ukraine eteekateeka okuba ekyokulwanyisa ekyobutwa ekiyinza okugenda mu maaso n'okubeera nga kisaanyaawo kumpi ensi yonna nga tekigenda kubeera nga kikoma kusaanyaawo Russia wabula kiyinza n'okutuuka ne mu nsi eziriraanyewo okusinziira ku mawulire agavaayo bo aba Ukraine bavuddeko ne bagamba nti Russia erabika nti ebateekako matugambuzi bali isango okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula bo tebalinayo kyakulwanyisa kye basuubira genda maaso n'okubeera nga bakuba kye bayita ekyadde kabusa ekiyinza okulabika nti nno kisaanyaawo ensi kw'oteeka n'emirirwano wetuvaako mu ggwanga erya Russia ne tugendako mu ggwanga erya Bungereza wetwogerera ng'eyali prime minister yali prime minister w'eggwanga erya British former British prime minister gwe bayita Boris Johnson amawulire gabadde gavuddeyo nga galaga nti wetwayingiridde weekend abadde amaze okulaga interest nga ayagala kubeera nga akomawo agende maaso n'okubeera nga yeesimbawo avuganye mu kubeera nti nno akomawo okufuuka prime minister jjukira nti ono bagenda maaso n'okulabika nti nno bamukaka okubeera nga ava ku bwa prime minister mwezi gwali gwa Sebutemba era nga bagamba nti embeera yali esajjuse nga tetambula bulungi era ne bateekawo omukyala gwe bayita Liz kati Liz ate gye bavuddeko emabegako naye yagenze maaso n'okubeera nga alekulira mu bbanga mpaawogere oba bbanga lyabadde ttono nnyo kati nga Boris alaga nti ayagala kubeera nga akomawo Boris ye mu kwogera kwe agamba nti yabadde amaze okugenda maaso n'okubeera nga afuna obululu bw'abali abawaggulu abalonda 100 bwadde bugenze maaso n'okulabika nti n'obukakasibwa nti abufunye agenze maaso n'okulabika
nti afunye n'obululu obulala obwagenda maaso n'okubeera ng'akivaamu era nga tagenda kubanga akomawo. Jjukira nti baamuwandula luvannyuma lwa myezi 3 gyokka, gwali mwezi ndowooza gwa Sebutemba, we bagenda maaso n'okubanga bamusuula ettale. Agana asembayo gavudde ku lukalu lw'omuddugavu Africa ekiri mu ggwanga erya Sudaani ery'enkulu erya Bashir, we twogerera nga abalipotinze nti okutuuka ku lunaku olw'eggulo Sudaani abantu 220 badde bamaze okubeera nga balusulamu akaba Saidi wali mu Buru North Province okuliraana eggwanga erya Ethiopia okuliraana eggwanga erya South Sudan. Eno wabaluseyo okulwanagana era nga kwavudde kubika ebyenjawulo oba amawanga ag'enjawulo gagenze maaso n'okulabika nti nno gabalukawo mu kulwanagana ng'ensonga za nsalo ezibadde zigenda maaso n'okubeera nga zibaawula okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula, era nga Director General agenda maaso n'okubeera nga akwanaganya ekitundu ekyo gwe bayita Abraman yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti kati beetaaga gavumenti esobole okubeera nga eyingiramu ya Sudan etaase abantu abali mu kitundu ekigenda maaso n'okubeera nga kirimu okulwanagana okw'ekika ekya waggulu nnyo. Agamba nti basuubira okusukka mu 2022 bwe banaagenda maaso n'okubeera nga abasawo bakoze survey n'ogenda maaso n'okubeera nga beetooloola ne balambula wonna emirambo egyagenze maaso n'okubeera nga gigwa mu kulwanagana okugenda maaso mu ggwanga lye bayita abakulu bano Abasudaani. Katubasabire basobole okulabika nti nno bakkakkana mpola mpola embeera etambula eddabunye. Jjukira nti n'okulwanagana mu ggwanga erya DRC nako kwazeemu era olunaku lw'eggulo ndowooza walabyeko nga bagenda maaso n'okulabika nti nno ababundabunda oba abanoonyi b'obubuddamu nga beeyongera okuyingira eggwanga erya Uganda. Wali ku booda emunagana kyabadde kijjobi ng'abantu bayingira badduka bajja mu ggwanga erya Uganda olw'okulabika nti okulwanagana kwabaddeyo esaidi. Okulwanagana tekulina kirungi kyekuleeta okujjako okuleka eggwanga nga litabanguse n'abantu okufiirwa obulamu bwabwe kwoteeka ebintu byabwe. Katubeere nga tukomaawo n'amawulire ge tukuwadde essomo okuba nti no tukuwaako ebisinga tujja kubeera nga tubireeta maaso awo. Ajjukira n'olupapula lwa Bukedde lugenda maaso n'okubeera nga lukuwa amawulire naddala ag'ebweru, ne wali ku Bukedde FM embutukiri ku ssaawa 6 kubeerako amawulire ag'ebweru n'omanya ebintu ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula. Temuva ku Bukedde TV1 katunyigemu katono nnyo atugenda kubeera nga tukomawo n'enteekateeka endala. Tukyagenda maaso ne programu ye bwaguuga oluguudo wakati wennyini nyini ebyo tubisobola ate tubikola tukekereze ku stress wa munanga ali mu nsi eno stress mungi jangola ebano kibavaako kandi basobola okubaawo mu luguudo wakati mutwalo gumu gokka tugenda okubeera abayimbi bonna tubayina ne badijja ab'enjawulo abagenda mu maaso n'okubanga bakola ekyamaanyi mu ggwanga erya Uganda kubanga oba oyina DJ Suna Ben oba oyina DJ Ali Breeze oyina DJ Shill ki ekirala ky'oba ogenda mu maaso n'okubeera ng'oyogerako ono yaani eno kanjisome sigenda kulwawo basabone banyabo namala wasuza otya emubende lockdown etutta emboka enyoka nze mukwaya Edward Frederick kumogas emubende kati baba gamba timubba bantu abo tebagala embeera gye balimu banafa bakumadde membesoba mukwate bulungi abantu abamu balina stress business ekyatambula abati bakyalya mmere tekitiriiwo kakati omuntu oyo bw'abanga mufunye obutakkaanya mukanye asobole okulaba engeri gyaddeeka mpolampola okusinga okuba tokuba mwana muto mulimba namwe kama Katonda asaasire naye ndowooza ebintu ebyo byakomanga mu lockdown dola wali mu lockdown kituufu naye lockdown oli owa covid gwe twogerako ndowooza byali byakoma eyo president yali yajja n'ayogera ku nsonga endala naye waliwo dola amawulire genfunye ku makyanga nzija gabadde tegawoomya Nakabululu. Waliwo omusajja eyakola ennyo mu lockdown ewafaawe Nammere ku police station eya Nammere Mukama Katonda yamujjuludde. Osi station ye yafudde Mulamba Osi station saidi zaawe Nammere kati ab'e Nammere ab'Empererwe Mukama Katonda agende maaso n'okubanga abagumya. Osi abadde musajja munenenene bw'ati ng'akyatinga nnyo olumwe emmotoka mu lockdown omwo twali awo nga tujja najiyimiriza nagamba ono mpagi mumanya asula wansi wali ne bana abalanga sibamanyi ne tumuka munange emotoka zaffe zeetolola zireeta abantu kandi nabano tukola nabo nakati buli omu aleete idea ya New Vision mugende ne mugenda era ntuzimulaga nitugenda tiwali mutawana Mukama gwe yatutte musajja watu tubasasira otukubera kene mabega abanafe muri mbanafe babera yeyo gamba mukoneko mukonyi wachi tukebere ekiri eno musajja numba era kuvoro ze serabira yotandikira ya numba mbuntu ngamba tukwegayiridde ngamba mawulire cyala namala mukabereko byemizanyo fituli bamizanyo wachi tumanye kiba kina kirimu kali bana byamizanyo katubategeeze nti Muhozi Cup efukudde aba West Nile
Jeno Muhoza alina ekikopo kye kigenda maaso n'okubeera nga kitambula. Kati yabadde ali mu Western waggulu eyo gye babadde weekend yonna. Bagambye nti Arsenal esumagidde n'agamba uli galimbukedde olunaku olwaliro. Kati mumwekwate mulabe enteekateeka ezigenze maaso n'okubeera nga zitambula mu lupapula olwabukedde olugenda maaso n'okuba nti n'olutambuza essayidi. Kale ate bagamba ab'Enkozi University bijaguzo gya bisangamu muno mu Bukedde. Abakyala babanguddwa mu nkola y'emirimu gya bisangamu agawano ne wali mu Bukedde olunaku olwaliro. Tukira October gwako bannange tugenda mu season yanyumanga maama nga sente ozuwira ziyitingana ziddeno abani yaluka sente. Kati no ulira omanyi bulunaku olw'Emmande wabeerawo gye bayita enkumbi terimba. Gwe mukolo gwaffe ogugenda mu maaso n'okubeera nga gufuluma era ne bakuwandiikira ku nsonga ez'enjawulo. Onagambye nava mu kukuba ebifaananyi nenyingira obulunzi bw'enkoko era sitoma ndawula. Yali munnamawulire. Ndawula yali mukubibwa bifaananyi yabivaamu. Kati no ulira ensonga eziri mu nkumbi terimba kati gwali awo ng'otudde. Lwaki togenda nawe n'oyingira omulimu omulala n'otambuza enteekateeka nga bwe zitambula. Poliisi yo ekutte Nalinya ku by'okugoba abantu ku ttaka. Omuwala afiiridde mu nnyumba. Bannalinya nga tebatera kugoba bantu ku ttaka. Ebintu byenfuna obimanyi. Banno bakuleetedde wano amawulire amalala ddoola omwami oli gwe nakutegeezezza gwe bayita Muganda Kamugisha bagambye nti akulira Galaxy FM afudde. Baba kibi nnyo. Afudde yakagattibwa ne mukazi we. My goodness. Mukama Katonda ate omukyala naye munnamawulire akola ku CBS. Bonna badde bannamawulire. Mukama Katonda amugumye. Aloole 13 ez'obirungo munange by'emmere y'enkoko n'ebisolo zitandise okutuuka. Mbadde mukabanyaawo ne bajja terezaawo. Amawulire gali wano bagambye nti Kibuli eronze Sheikh Sentongo ku bwakadhi bw'e Masaka. Bamukuleetera wano nnengera mukwano gwange Mufti ng'agenda maaso n'okulabika nti nno amutereeza mu nteekateeka ezitali zimu. Bambi mukulu wa Kenzo yafudde. Kenzo mutukusasira nga kitalo bambi. Sande. Manyi dola abayimbi bano n'ababeera n'abayimbi ndowooza balina enneeyisa enjawulo gye balina okweyisaamu. Bakugamba nti omuvubuka baamukubye ebikonde. Bamaze omukuba ebikonde ne bamutwala paka mu kakiriniki ng'amannyo gayiise. Kati oli yakubye yabadde yanwedde ki? Anti babeera n'ebikulu bwatyo bakuba ekke n'agenda bwatyo. Radio batyo bamukuba n'agenda bwatyo. Okitegeera bannange mweddeko. Ate obulamu tembuzanyisa obulamu tebuddawo kitalo nnyo Kenzo bambi tukusaasira okuviirako muno. Atugeza ku peja esooka eyabukkedde ettaka bagambye bakutte Nalinya okubya okusengula abantu ojja bisomera bagamba Dubai etaamye ewuliriza nnyo eweze visa z'Abannayuganda abakyalayo. Bannange kati awo simanyi baba baziwese nga Suna Beni n'embazira tone badde bagenda kuba mundongo mugonde musenyu simanyi kinaabeerayo naye dola bukedde mugule nnyo bw'omanyi nti olina omuntu we Dubai gula bukedde. Bagambye nti amannya g'abaakomyewo okuva e Dubai bali 159 mulabuke drawo omwana wo waliwo batikidde ku bwe banaye ebintu byaffe biswaza banaye bakitukoledde sibe babatwalayo ne bagamba abantu bamwe baabo tetugenda basaba sente kasi banaye wetutuuse Mukama Katonda wa Isiraeli kakati ate ekisinga okunyiza omukuba nti bagambye teri kutuwa visa ati waliwo ensendala ezikafiiriddemu Kongo mweri. Nabo batadde Nigeria kweri. Nigeria bujoje bawera. Nabo bataddeko. Dola soko soma akantu katuufu. Banyize nnyo. Ero research ntuufu. Liso eka nawe. Ulika tubiyimba wano munaye nga mulowooza byakusaaga. Bagambye ebitundu 5 ku buli 10 abaana ba Uganda tebalina bataata. Balaga wabafa oba balaga jjali. Mwe bali balagaje. Ekintu kino kigenze kikula. Naye ffe abama bwe tukoze ogwaffe. Atukiyimbye netukiyimba era zinali nsaba. Mr President waba akolayo wakiri ministry ng'etunulira maka. Ebizu biri mu maka. Babadde abaana basabira abaana bagenda okukola exams za P7. Abaana basinga bali kusabira bamaama. Oli nabuuza nti tata baddawa nti balamu abasinga kati simanyi kituuseewo kyatuuka ku kitonde kisajja abamu abobuza abuvunanyizibwa nabo gye bali waliwo ekinokolebwa webali naye tebatwala buvunanyizibwa bwabwe nga bataata bala baddukawo mu maka ne balekera abakyala abaana kati omwana ng'akuzibwa maama bamama bo kizibwa okudduka oza n'abakyala bakendeeze ku bukambwe kuba omukyala ayinza okuleetako obukambwe dola n'amaka n'agakulemya naye mpaji omwana aba akoze eki omwana aba talina kyakoze naye nanti kati otuuka ewaka nga tokyajyawo noga omwana nge naamunnyonnyola ng'akuze ne mugaba by'abakazi obimanyi mwana wange naawe ojja muwasa n'ogenda eri gye batalwana
balwana ne waliwo asukka zengamba agumye awangula wadi era otegera obuvumu bwe banji nnyo bayita mu bizibu bingi n'okusinga okulwana bw'okuyomba naye nga tebalekanga bakyala ekyo kigenda okufuna taata omulungi gula mawulire osobole okubiraba bagenda tuleetera balala akati ye na gavumenti egambye nti egenda kudabolinga ni fakiti sente zeteekayo ng'okusponsoringa abaana abasoma ku university. Jeno Muhoozi ate yasinzikanya abavubuka mu West Nile atwagamba kasita yafuna amayinja ago amapya obudde agamba ajja kufuuwa nnyo abavubuka. Ayina bye yatweetinga byasembye nasembyeyo okulaba ng'okumujja kubuwa deployment nga tebamudeployinga mbu waliwo abakikumamu omuliro waliwo abamusekeeterera waliwo abamusekeeterera naye yagamba yetafuddeeyo kakolere kati bannansi ave mukolera abantu sekinoomu akati bwaki munange abahorere bawanguda wadi bamugisha wano mulengera omanja natugamba congratulations Mr. Mugisha congratulations sebo kulika kubanga omulimu gwali mukati gulimu okusoomooza naye bw'oba ng'ofunya awadi mu kaseera wekati sebo kitegeeza oli wanjawulo kulika uno wano mulengedde mawulire tebeerabira nti no ne pakasa mwali bagende maaso n'okubeera nga beekwata opapula luno olwa New Vision ate bajja kumanya enteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Kale akati wetumaliza amawulire tugenda kukiddako nja kukitiramu mpolampola kati tugenda mukyala wa leero munayinza okukoza embeera nenjogera nembulira ku bakyala bintu ebalina okukola ng'abakyala n'okubabuusa ku bintu ebikyusemu mu bulamu asobola okubuukira abuukire atasobola munange ate ekyo nakyo kiba kirala olunaku lwaliro nga bajjukize gundi embuutu nga bwendeeta kambajjukize embuutu y'embuutikizi gye bayita eya bwagu Abitex sajja ow'ekikofiira ebale kubeera nga gy'oli esayidi eyo ng'okwanaganya enteekateeka n'embeera ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Katugende omukyala wa leero munaffe tugamba weewale okulengera ng'omulimba okusinziira ku by'okola oluusi gy'otambulira oluusi n'abantu b'otambula nabo anti munange ekitandika ng'ekitono ne kimala ate ne kifuuka ekizibu ogenda okulaba ofiirwa ebintu nga ddiiru oluusi emikwano n'ogifiirwa akubanga gw'olengeddwa ng'alimba buli osuubiza tukkiriza kitandikira waka oluusi osuubiza baani ne bakujjukiza olusi bwokomawo nga tewazifunye nosooka oboggo lamuvekozanya bisuubiza bugamba yinge ekyanze eyatugambye nti agenda kuleeta omugaati osobola obanyira mu ngeri endala nti gwaganye mu sente zabuzeebuzeemu oko naye nga ate olabisenga omulimba jjukira kyoli nabo kibagenda okubeera mu maaso eyo nga bakuze abo bowangaliramu tugenda ate nabbi yatugamba nti omuntu asinga okubeera omulungi ku nsi kuno yoyo asinga okubeera omulungi eri abantu be kati doola nze ewange esobola kubuuza abantu bange bebasinga okumanya newo nyina kubuuza abantu bo bebasinga okumanya mu mbeera embi bakumanyi mu mbeera ennungi bakumanyi n'embeera eteese bakumanyi aga nti kati oyo tomutambaala kati mulindeko kusaba ssente kati musabe abwebityo embeera bwetyo bwetambula mazaalibwa gaba okulopera omukulu omunene mukulembeze tumulopere ki tukatusoke tumulemu tumaye tudde tumulopere era wetunazula twanatugalira wendagaano President munange omulimu Yoweri Kaguta Museveni njagala okugamba nti ebintu bingi nnyo tubiropa n'abikolako akitegeeza atulaba kitegeeza abeerako naye tekigaana sebo Mr. President okutuyitako ennakasero ne tulya ku kyenkya just tulya mu buli kyankya tetwagala kya misana ne tugenda mu maaso n'okubeera nga tukulabako naffe ne tukuloopera nga tukulaba kale wakati yatulaba yekka enguudo mu Kampala mulimu enguudo ezikwewuunyisa nga tezirina kuba bwe zityo naye nga ziri bwe zityo zina abazungu ze bayita feeder road feeder roads oluusi kungulu kwenyini kukuba mbadde ngamba ng'ogenda ebugoloobi waliwo ebinnya by'osanga wano ogamba birina kubeerawo ekyo n'okita najjeera mmanyiwo nnyo ebinnya ng'olinga ataali ewala ennyo tiwabeewo enjawulo wakati wakuba mu kibuga mu central n'ewalako tuswala nno enguudo ezigatta kati ffe tulina oluguudo oluva mpererwawo no branching n'okwata ku lw'omu Kiteezi maama nnya tewali ayagala luyitamu
lwafa bwe fufulufu era batugamba baga nti eno KCCA bamala kulaba kapande nga kaba Kampala State Council tayogera omanyi bino ebintu mbi manyi baddamu ne basabayo ssente endala ez'okukola oluguudo ate bannazibawa basabayo akasente akokola oluguudo emabekako n'aba minisita w'enguudo afande ng'agamba ssente zazze tagabana na bali kyekirala yaali mu UNRA yaali eno ku main road Katumba Wamala Katumba Wamala ali nnyo ku main road ize zajja naye waliwo obuguutu obugatta ku city center obwetaaga okutunulamu kwasaganye kubana n'abalambuzi obayitako eno tulabanga tekijja bulungi kakasa ekyo kisoboka kyewuunyisa kubanga omulambuzi ojja mugamba nti kale Entebbe road y'omukozi egy'omugye naye ate bw'anaatuuka waliwo enguudo awo ezigattagatta kumutwala mu nnyonyo gy'asula n'alabanga tekiwooma bulungi ate nogenda up country nga wali oke nga olaba munaye ziri fines bazikoze kati neno mutereze omuntu nga watuuka n'ekifaananyi kyafuna kirungi nnyo Mr. President waba atambula ebiseera ebisinga muyisa walungi wokka ekituufu n'emmotoka ye tewulira kinnya emmotoka ye tewulira kinnya kitaka n'okuba mu kinnya Mr. President n'akiwulira kati lumu President yagwako gwe tokimanyi ewaffe awo Kabaale Bugonzi baali bakateekawo zihamp kati President nga bamuyisawo shu kati omwana akuba hamp n'abagamba sizisangawo etulaba kati bakola bubyo muyise walungi muyise wabi bijja kukolebwa ku speed kale nze wendowoozezza naye katudde tugenda bazaalibwa gaffe agondako abantu bangi abagenzi maaso naye nga bazaalibwa ne Wayne Rooney Wayne Rooney musambi wa mupiira sajja oyo kyemumanyiiko nti yagenda n'afunamu ebizibu ng'ebyekisajja bw'obimanyi sibimanyi mpagi biki ekiba ku basajja waliwo sezi tukubanga abasajja n'omulala yazaalibwa muyita Shadia Nakyanzi tubagaliza abazaalibwa oyo bamuyita Shanna Masala Shanna Masala uno Shanna Masala abazadde bamuwa masala gennyini abazadde baleka ge bamuwa yagenda maaso n'okubanga ajja kuza amasaalibwa olwaleero tubagaliza amazaalibwa malungi tukomawo katuwumulemu today. Good morning. Yadde ekirwadde kya kookolo w'amabeere kye kimu ku birwadde bikyasinze okubeera eby'obulabe kyokka abasawo bagamba nti singa omukyala yeekebera n'akizuula nti alina obuzimba mu bbeere abeera asobola okukolebwako mu bwangu n'asobola okusimattuka ekirwadde kino. Abasawo bagamba nti omukyala yenna asobola okwekebera obuzimba bwa kookolo mu bbeere ng'akozesa engalo era singa awulira akazimba konna mu bbeere kibeera ky'amagezi okuddukira mu ddwaliro okusobola okufuna obuyambi obw'ekikugu. Mu kanyomero kaffe akabeera mulamu olunaku olwaleero Dr. Noleb Mugisha omusawo omukugu mu kujjanjaba ekirwadde kya kookolo mu ddwaliro lya Uganda Cancer Institute Mulago akubuulira engeri gy'osobola okwekebera ekirwadde kino mu bbeere. Self breast examination oba gwe self kitegeeza gwe kwekebera amabeere go gwe kennyini nga togenze mu ddwaliro. Tulagirira abakyala bonna nti nga enaku 5 nga wakava mu nsonga enaku 5 okuva ku lunaku olusooka mu nsonga kubanga abamu ayinza kumala enaku 5 mu nsonga z'omwezi. Tuba twagala obale ku lunaku olwo lwasooka bw'olaba ensonga zo ku Mande tegeeza ku lw'omukaaga kuva ku lw'omukaaga n'obala enaku 10 katubali wiiki kuva olw'omukaaga tuka olw'omukaaga olulala ebbanga ddungi y'okukebera amabeere go kubanga omukyala bw'abanga avudde mu nsonga hormones ezireetera obuzimbazimba mu mabeere ziba nga ziri wansi. Kati awo asobola okwekebera amabeere okebera ng'onyiganyigamu nyiga bunyizi just ng'onoonya akazimba konna oba enkyuka yonna mu bbeere etali ya bulijjo. Bw'osanga eyo enkyuka n'ogitwalira omusawo, omusawo naye n'akebera n'akugamba eno enkyuka eyinza kubanga eraga obulabi bwa kookolo y'amabeere oba eno enkyuka eri bweti n'okitegeera. Kubanga ekyo kijja kukuyamba kookolo bw'abanga azze n'omuzuula nga yakatandika. Kubanga kookolo w'amabeere bw'atandika aba taluma, akazimba kabeera omwo
tekaluma kalinga akayinja tekaluma ne katono kati abamayinza kubeera n'akazina emyaka 5 nga ye ali waka tekamuluma talina ekimusumbuwa naye bw'obanga weekebera ojja kukazuula nga tekanaba okuleeta obulumi bwonna n'okaleeta mu ddwaliro bwe kaba nga kali kansa ne tukakasa ne tujanjaba kubanga kookolo w'amabeere awona seraffe tusobole okutta obutafaala obwa kookolo y'ebbeere bwonna omukyalo ono asobole okuwona oba omusajja ono asobola okukola ki okuwona. webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 atuba olunaku no olwaleero yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba tugamba tweyanzege enteekateeka n'embeera ensonga zikyagenda mu maaso n'okubeera nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Tuli mu pulogulaamu ey'ekyenkya era nnengera eddakiika ery'emu eyakayita ku ssaawa emu mu ggwanga lye bayita erya Uganda. Katugende mu nsonga z'ebyemizannyo ate tujja kubeera nga tweyongerayo mpola mpola n'ensonga ezitambula. Kantwala omukisa guno okulisayo mikwano gyaffe bwe twabadde nammwe wali ku darusu yaffe eyabadde egenda maaso n'okubeera nga etambula ku Makerere University. Muhammad Sekade yatukoze bulungi nnyo. Kati bwe tukwogerera nti mikwano gyaffe bwe twakomyewo nammwe okuva esaidi za wali Eruwero mwebale egenda maaso n'okulabika nti nno mwakwataganyizza embeera ne mukomawo okuva esaidi za wali Eruwero okusinziira enteekateeka nga bwe zatambudde. Twakoze bingi Eruwero era ng'okusingira ddala gwe mupiira ogwagenze maaso n'okubeera nga guzannyibwa Eruwero ogwabadde ogw'omutawaana. Omupiira gwagenze okomekerezebwa ogw'abasajja nga tugenda maaso n'okubala eggoolo zabadde 3 abasajja ate nga ab'Eruwero badde bagenda maaso n'okuba nti no babala eggoolo emu eyagenze maaso n'okulabika nti no eteebwa Honorable ow'Eruwero gwe bayita Sekabira. Honorable Sekabira yayingira ekitundu kyabadde kyakubiri n'agenda maaso n'okubeera nti afuna penalty era penalty n'agiteeka mu katimba wabula yabadde yakayingira alina shoti gye yakubye n'egenda maaso n'okubeera nga ekwata mimwa gya goolo. Golokipa wa Bukedde yabadde kwa alert nnyo mpira n'agumaasula ne gugenda ebbali era okukakkana nga bafunyemu gye bayita muganda wange corner kick ne baleeta kona bannaluwere. Goolo za ttiimu y'eggwanga erya Bukedde yateebeddwa abakulu bano be bayita muganda wange omukulu Kafuluma eyasoose okubeera nga akuba eggoolo eyasookedde ddala mu Nasingo Siraje Ssemugenyi akola pulogulaamu y'ekiri atabaala ku Bukedde Fama Embutikizi ne pulogulaamu ya Golokoka n'akuba eggoolo eyabadde ennungi ennyo Bugutu yasazizza cross kakana ng'omupiira guyingidde akatimba ate kooteeka Jose eyagenze maaso n'okubeera nga akuba eggoolo ey'okusatu ne kiraga nti Bukedde yafunye buwanguzi bwerere. Kati mutulinde mu mbutu y'embutikizi bwaguuga tujja genda maaso n'okubeera nga tutambula nammwe mpola mpola esaidi eyo. Bwe tuvaako ne tugendako mu nteekateeka ey'omuzannyo guno ogwa beach soccer ogugenda maaso n'okuba nga gutambula. Ttiimu y'eggwanga erya Uganda eya beach soccer yakiguddeko olunaku lwali lwamukaaga lwe yaggulawo n'eggwanga lye bayita erya Senegal. Mpira gwagenda okukomekerezebwa nga Uganda beach soccer egenda maaso n'okulabika nti ebala eggoolo zaali eggoolo emu